nkwaniriza nategwe mukwano ngaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Mwana muwala Vivian Tendo kyaddaaki avuddemu omwasi oluvannyuma lw'okuba nti amaze ebbanga nga abantu bamutabukira oluvannyuma lw'embaga gye yakola n'omwami we. Kigambibwa nti abantu bagamba nga tebalaba ka bebi yadde olubuto yadde akalimu kayinza okuba nga kavaamu. Kwegamba abantu boogeredde ebintu bingi ku mwana muwala ono Vivian Tendo era yavuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga zino awamu n'omwami we. Mwana muwala Vivian Tendo onono nga ye hitmaker wa Hajati wa Haji era ng'ono yayimba ennyimba ennyingi ensufu okuli gwe wange, Onyango, Mukati, Metalaavu, Bwolwawo n'endala nnyingi. Era mwana muwala ono ku myaka emito 25 yagenda maaso n'okuba nga afumbirwa era yasalawo n'agamba nti ke kaseera okulaba nti afumbirwa omwami we omwagalwa omusajja eyamulaga omukwano ogw'ekimimete amanyiddwa nga Moses Waswa. Kakati kigambibwa nti mwana muwala ono mu mwezi ogw'omusanvu yakifuula official awamu n'omwami we ne bagenda maaso n'okuba nga beekuba empeta. Kakati mwana muwala ono oluvannyuma lw'embaga n'essanyu eringi na buli kimu ekyagenda maaso mu ggwanga erya Kenya ku hotel emanyiddwa nga Voyager Hotel Kenya Mombasa. Kigambibwa nti ng'amaze okwanjula omwami baali basuubira nti munnange tomanya ayinza okuba ng'ali lubuto, wabula Vivian Tendo azaalabika mu interviews ez'enjawulo ku TV stations nga tewali lubuto yadde era ng'abantu bamubuuza Vivian Tendo kiki, kakati ye asazeewo okuba nga abaanukula. Mwana muwala ono bwe yabadde mu interview ne Mr. Henry Galaxy FM yagenze maaso n'okuba nga abaako kyayogera ku nsonga zino. Mwana muwala yagambye nti ye ne bbaawe baasalawo okuba nga bayingira family planning, balina ensonga zaabwe, balina kye baplaninga nga bo ng'omwami n'omukyala. Vivian Tendo yagambye nti ye ne bbaawe baasalawo okuba nga bagira balindamu, balina okuleeta ba planned kids nga waliwo akasente akawera. Kwegamba ye yagambye nti ye ne bbaawe ekintu kino bakyogerako era ye tayagala kubanga azaalirawo ezo essaawa akyalina byalinda okulaba nti azaalira omusajja. Mwana muwala ono Vivian Tendo era still alina byayogedde ku nsonga z'ekifaananyi ekigenda maaso n'okuba nga kisatulatinga ku social media. Ekifaananyi kino mwalimu bbaawe ng'ali agenda maaso n'okuba nga afumba omuceere. Kakati mwana muwala ono azze agamba abantu nti ye tafumba, nti ye teyafumbirwa kuyingira kiyungu, teyafumbirwa kubanga ye ayonona kasikini ka kalungi okuba nga ayingira ekiyungu era n'agamba nti nti sifumba. Kakati mwana muwala oluvannyuma lw'okumubuuza ebibuuzo bingi yayanukudde ku nsonga z'ekifaananyi ekyasatulatinga ku social media nga bbaawe agenda maaso n'okuba nga afumba omuceere ng'ali mu kiyungu. Mwana muwala yagambye nti bbaawe yalina abaana be yali asomesa okufumba, kati mu kuba nga ali mu kusomesa abaana okufumba awo bwe yagenda maaso n'okuba nga akubipa ekyo ekifaananyi wabula ba social media ba Facebook in-laws bagenda maaso n'okuba nga boogera byabwe, buli omu ng'ayogera bibye, buli omu ng'asamuka bibye. Kwegamba mwana muwala Vivian Tendo avuddeyo n'agamba nti tayinza kuba ng'agamba omusajja nti genda mu kiyungu ofumbe, ate n'agamba nti ekifaananyi ekimu kye baalabye kya lunaku lumu kyokka ate ye abeera waka okuva ku Monday mpaka ku Sunday, abeera n'omwami ate tuyinza gamba nti ekifaananyi ky'olunaku lumu kitegeeza ennaku zonna zaabaddewo ng'abeererawo bbaawe ate nga amufaako. Mwana muwala ono agenze maaso n'okuba nga ayanukula abantu badde beebuuza ebibuuzo bingi ku kifaananyi ekyasatulatinga ku social media era mwana muwala ono yavuddeyo n'agamba nti ayagala nnyo bbaawe, beeyagala ate ekisinga obukulu nti bakwatagana olw'ensonga nti bayambagana mu buli kimu. Ku by'okuzaala abaana bo balina timetable gye bagenda ofollowinga era eyo Vivian Tendo gy'ajja okufollowinga okulaba nti azaalira omusajja abaana. Stay tuned and don't forget to subscribe.